Abantu b'eggomba, abantu b'eggomba muwulire. Abantu b'eggomba muwulire ebigambo bino. Senga abaana bammwe batandika okubula mu ggomba nga babawamba olw'okuba bannuupu, nga bababuzaawo olw'okuba bannuupu, temugamba muntu mulala yenna, temubanja muntu mulala yenna. Kisa kya Mabina yagenze wa Muhoozi n'asaba, alina ttiimu y'abantu baali nabo, ne babakakasa nti nno bagenda kukutula nuupu mu ggomba. Era Kisa kya Mabina n'asaba Manpower, n'asaba ebintu bingi nnyo, security, asobole okumalawo abayeekera bannuupu abali mu ggomba. In fact babatuumye bayeekera in quotation. Omwana yenna bw'abula mu ggomba oba mu kitundu oyo omusajja kyatwala nga assistant, simanyi deputy assistant RDC, Kisa kya Mukama yagenda okutandika okuwamba abaana bammwe. Kisa kya Mabina tali yekka, alina guruupu nnene ey'Abanyarwanda abeefuula Abannayuganda abawamba ababba amataka gammwe. Waliwo omwami atandise okufulumya ebipande bya 2026-2031, bamuyita Mukimbiri Ronald. Mumumanyi? Mukimbiri Ronald mumumanyi? Balina guruupu nnene nnyo egenda okutandika okuwamba abaana b'abantu nga balwana n'ennuupu oba nga balwanyisa nuupu okugijja mu ggomba. Oyo omwami oyo omulaba, ebyo ebipande mubiraba mu ggomba. Ebipande ebyo mubiraba mu ggomba oba temubiraba? Mukimbiri Ronald. Omwana w'omuntu yenna senga abula, ttiimu eyo ya profilinze abaana mu ggomba okutandika okukwata abaana b'abantu eggomba. Omwana yenna bw'abulawo, abo be b'okwokya. Omwana yenna bw'abulawo, abo be b'okwokya. So basabye omusimbi, basabye Manpower, basabye ssente, basabye emmundu okukutula nuupu mu ggomba. Mukimbiri Ronald si mubbi wattaka oyo, kyokka ate tekigaana abantu ba ggomba oyo omusajja okukola olukuŋŋaana ne mugendayo. Abantu b'eggomba, olunaku lwe ndijja eggomba, nja bayita ku kisaawe Kabulasoke mbakumeko omuliro, mugeze muleme kubuuka bano abasajja, mujja kulaba. Abantu b'eggomba, abantu b'eggomba muwulire. Abantu b'eggomba muwulire ebigambo bino. Senga abaana bammwe batandika okubula mu ggomba nga babawamba olw'okuba bannuupu, nga bababuzaawo olw'okuba bannuupu, temugamba muntu mulala yenna, temubanja muntu mulala yenna. Kisa kya Mabina yagenze wa Muhoozi n'asaba, alina ttiimu y'abantu baali nabo, ne babakakasa nti nno bagenda kukutula nuupu mu ggomba. Era Kisa kya Mabina n'asaba Manpower, n'asaba ebintu bingi nnyo, security, asobole okumalawo abayeekera
banuupu abali mu Gomba. In fact babatumye bayeekera in quotation. Omwana yenna bw'abula mu Gomba oba mu kitundu oyo omusajja kyatwala nga assistant, simanyi deputy assistant RDC, kisa kya Mukama yagenda okutandika okuwamba abaana bammwe. Kisa kya Mabina tali yekka, alina gurupu nnene ey'Abanyarwanda abeefuula Abannayuganda abawamba ababba amataka gammwe. Waliwo omwami atandise okufulumya ebipande bya 2026 bamuyita Mukimbiri Ronald, mumumanyi? Mukimbiri Ronald mumumanyi? Balina gurupu nnene nnyo egenda okutandika okuwamba abaana b'abantu nga balwana ne Nuupu oba nga balwanyisa Nuupu okugijja mu Gomba. Oyo omwami oyo omulaba, ebyo ebipande mubiraba mu Gomba. Ebipande ebyo mubiraba mu Gomba oba temubiraba? Mukimbiri Ronald. Omwana w'omuntu yenna senga abula, tiimu eyo ya profilinze abaana mu Gomba okutandika okukwata abaana b'abantu e Gomba. Omwana yenna bw'abulawo abo be b'okwokya. Omwana yenna bw'abulawo abo be b'okwokya. So basabye omusimbi, basabye money power, basabye ssente, basabye emmundu okukutula Nuupu mu Gomba. Mukimbiri Ronald si mubbi wattaka oyo, kyokka ate tekigaana abantu ba Gomba oyo omusajja okukola olukuŋŋaana ne mugendayo. Abantu b'e Gomba, olunaku lwe ndijja e Gomba nja bayita ku kisaawe Kabulasoke gundi mbakumeko omuliro, mugeze muleme kubuuka bano abasajja, mujja kulaba. Oyo omwami oyo omulaba, ebyo ebipande mubiraba mu Gomba. Ebipande ebyo mubiraba mu Gomba oba temubiraba? Mukimbiri Ronald. Omwana w'omuntu yenna senga abula, tiimu eyo ya profilinze abaana mu Gomba okutandika okukwata abaana b'abantu e Gomba. Omwana yenna bw'abulawo